Yokaana Essuula 10. Yesu n'agamba nti, mazima ddala mbagamba nti atayita mu mulyango ng'ayingira mu kisibo ky'endiga, naye n'alinnyira awalala, oyo aba mubbi era munyazi. Oyo ayita mu mulyango ye musumba w'endiga. Omuggazi amuggulirawo, n'endiga ziwulira eddoboozi lye. Endiga ze aziyita amannya n'azifulumya ebweru. Bw'amala okuzifulumya azikulembera ne zimugoberera, kubanga zimanyi eddoboozi lye. Omulala tezimugoberera, wabula zidduka mudduke, kubanga tezimanyi ddoboozi lye. Yesu yabagerera olugero olwo, naye bo ne batategeera ky'agambye. Awo Yesu n'abagamba nti, mazima ddala mbagamba nti nze mulyango gw'endiga. Abalala bonna abansooka okujja babbi era banyazi, naye endiga tezaabawuliriza. Nze mulyango, buli ayingirira mu nze aliba bulungi. Aliyingira n'afuluma n'aliisibwa mu ddundiro. Omubbi ajjirira kubba na kutta na kuzikiriza. Nze najja abantu balyoke babe n'obulamu era babe nabwo nga bujjuvu. Nze musumba omulungi. Omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. Oyo alundira empeera atali musumba era atali nannyini ndiga, bw'alaba omusege nga gujja, endiga azireka n'adduka, omusege ne guzirumba ne guzisaasaanya. Adduka kubanga alundira mpeera, endiga tazifaako. Nze musumba omulungi, ntegeera endiga zange era n'endiga zange zintegeera. Nga kitange bw'antegeera, era nange bwe ntyo bwe ntegeera kitange, era mpaayo obulamu bwange okukuuma endiga zange. Nina n'endiga endala ezitali za mu kisibo kino, nteekwa nazo okuzireeta. Ziriwulira eddoboozi lyange, era waliba ekisibo kimu n'omusumba omu. Kitange kyava njagala, kubanga mpaayo obulamu bwange ndyoke mbweddize. Tewali abunzijjako, nze mbuwaayo nze nnyini. Nina obuyinza okubuwaayo era nina obuyinza okubweddiza. Ekyo kitange kye yandagira okukola. Empaka ne zisituka nate mu Bayudaaya olw'ebigambo ebyo. Bangi ku bo ne bagamba nti, aliko omwoyo omubi era alaluse, lwaki mumuwuliriza? Abalala ne bagamba nti, ebigambo bino si bya muntu aliko omwoyo omubi. Omwoyo omubi guyinza okuzibula amaaso ga muzibe? Mu Yerusaalemu yali mbaga ey'okutukuza essinzizo, era bwali budde bwa butiti. Yesu yali atambulatambula mu kisasi kya Solomooni mu ssinzizo. Awo Abayudaaya ne bamwetooloola ne bamugamba nti, olituusa ddi okutuleka mu kubuusabuusa? Tubulire obanga ggwe Kristo. Yesu n'abaddamu nti, nababuulira dda naye temukkiriza. Ebyo bye nkola mu buyinza bwa Kitange bye binjogerera, naye mmwe temukkiriza kubanga temuli ndiga zange. Endiga zange ziwuliriza eddoboozi lyange, nze nzitegeera era zingoberera. Nziwa obulamu obutaggwaawo era tezirizikirira emirembe n'emirembe. Tewali n'omu ayinza kuzinnyagako. Kitange eyazimpa yasinga bonna obuyinza, era tewali ayinza kuzimunyagako. Nze ne Kitange tuli omu. Awo Abayudaaya ne bakwata amayinja okukuba Yesu. Ye n'abagamba nti, mwalaba ebirungi bingi Kitange bye yansobozesa okukola. Kiruwa ku byo kimusinziirako okunkuba amayinja? Abayudaaya ne bamuddamu nti, tetukukuba amayinja lwa birungi by'okola, naye lwa kuvvoola Katonda, era kubanga ggwe omuntu obuntu weefuula Katonda. Yesu n'abaddamu nti, tekyawandiikibwa mu mateeka gammwe nti Katonda yagamba nti muli balubaale? Katonda abo abaaweebwa ekigambo kye yabayita balubaale, ate ng'ebyawandiikibwa bisigala nga bya mazima bulijjo. Nze Kitange yantukuza n'antuma mu nsi. Kale lwaki mugamba nti nzivoola Katonda? Kubanga ŋŋambye nti ndi mwana wa Katonda. Obanga sikola ebyo Kitange by'ayagala nkole, temunzikiriza. Naye obanga mbikola, newankubadde nze temunzikiriza, waakiri mukkiriza ebyo bye nkola, mulyoke mumanye era mutegere nga Kitange ali mu nze, nga nange ndi mu Kitange. Ne bagezaako nate okumukwata, kyokka n'abasumattuka, n'agenda nate emitala w'omugga Yoludaani.
mu kifo Yowaana gye yali olubereberye ng'abatiza, n'abeera eyo. Abantu bangi ne bajja gy'ali ne bagamba nti, Yowaana teyakola byewuunyo, kyokka byonna Yowaana bye yayogera ku ono bya mazima. Bangi abaali eyo ne bamukkiriza.